Abantu ab'enjawulo bongedde okugulumiza Katonda olw'empeereza ya Salt Media ng'eteekateeka ebikujjuko eby'okujaguza nga bwe giweze emyaka 11 ng'eri ku mayengo g'ebyempuliziganya. Bano bagamba ekyusizza nnyo obulamu bwabwe era omutuuze w'e Nansana ng'ono amanyiddwa nga African Metal agamba nti okuyita mu kuyigirizibwa kwa zaafuna ku Salt Media yasobola okufuna amagezi okutandika bizinesi gy'alina mu kiseera kino. Mu myaka 11 gya Salt FM tulabamu ebirungi bingi ebibala bingi kuba mu kusooka nali sina idea etandikawo nga business bweti nga nze mbeera ku site nga nkola sente zange nga bwe nzikoze nenzikozesa nga bwe mba nzifunye naye nendaba nga ku site teguba mulimo gwo ku site ng'olina okubaako n'ekintu ekirala ky'olina okukola at least lunaku nomanya tojja kuba ofuna ku sente nga pastor Bugingo bazabuulira mu njiri ye baako kyotandikawo baako ekintu kyokola kati mu njiri eyo wakati mu mbeera erabika bwetu ne tujja nga tufunamu amagezi mpola mpola ne tutandikawo n'edduuka lyolaba lino tutandika eno business wane wamala kati saawa zino sofa eno business egenda kuweza emyaka 3 naye nga kibadde kisa kya Mukama n'okuwuliriza emisingi n'okujja nga tugoberera enjiri ne tubanga tusobola okubaako n'ebigambo bye tujjamu ebitugumya Mukama n'atuwangirayo mpola mpola wakati mu bintu nga waliwo okunyigirizibwa waliwo okukola kino tekijja naye ne tuguma olw'omusumba waffe nga gyatugumya kuba ebiseera ebisinga tulaba byayitamu ne tulabanga ebibanga ekizibu ennyo naye ogenda okulaba nga akiyiseemu kati awo nange nenkigumya nti sobola okukiyitamu. African Metal ayongeddeko nti Salt Media koze kinene mu bulamu bwe era tasobola programs zonna ezibeerako okulitambula n'okumanya enjiri n'endala. Kati ku Salt TV program esinga okunyumira ye program ya Mami Makula ey'obusawo eyambye abantu bangi waliwo ebintu bye tufuna ku bwereere abantu abasinga bali bamanyi nti buli kimu kya ssente kya ddagala kya kyekyo naye kati omuntu awuliza program eyo n'afunamu ekyokuyiga nebaako kyemuyamba. Kati ku Salt TV ebiseera ebisinga tusinga kuwuliza lanchawa ku ssaawa 8 paka ku 9 kati eyo program etukolera nnyo abantu abasinga bayisumuluddwa ate kinsanyusiza neno bwe mbadde mpuliriza ku makya nawulidde nga Salt TV yabaddeko ewaffe Busia Busitema mpula nga abewaffe bennyini boogerako nensanyuka neyongera okusanyuka era nange bankyaliddeko wane wamala tuli wano ku business yange waneeno abantu be wamala mwenna mujje mutuwagire mujje mweyongera okulaba ebintu ebiri ebirungi byonna twabireese kubanga tuno twatikudde buli kimu twakirese. Ate ye atukwase Nivi ne Mugisha Emmanuel abali mu kibiina ekiyitibwa Collaborative Arts balaze essanyu olw'ebyo bye batuuseeko oluvannyuma lw'okwegatta ku mpeereza ya Salt Media. Nsanyuse nnyo Musumba Bugingo okuteekako eno media okutuuka buli wamu mu ghetto ne mu bifo eby'enjawulo eby'ebbeeyi kinsanyusiza. Kinsanyusa ku nze sirina TV naye nyina radio naye Bugingo Musumba muwuliriza bulungi era nkyawa ebisinga okwagala ebigambo byatuzaamu amaanyi. Nze Salt Media ngijoyinizeko guno omwaka nemwebala amakubo gamwe gye muvudde okujja okutusalako. Mugisha ayogedde ku program esinze omukolamu omulimu era gy'atavaako ng'emutuusizza ku bingi. Terawuliriza nnyo radio gun program ya Susan Makula kusaawa nga 3 awo etuzaamu nnyo amaanyi program etera tubuulirirako biki oba emize emibi ne tugivaamu egimu era tetweyungira nnyo mu bubinjero buno bw'abayaayo Segira. Byamuzaki Judith ne Basimbe Dan ku Salt TV Omunnyo.